Babiiri nemukwano Gwange Olwa magezi onange kwekotokeno naye nawulidde wanyize omwoyo wanyize kwate ogenda nsaba tondekawawo nawulidde wanyize omwoyo wanyize kwate ogenda nsaba tondekawawo munange Can I just say thank you for coming? Thank you for coming. Thank you so much for coming. Tandika Babiiri nemukwano Gwange Olwa amanyi kwekutokeno twatandika Babiiri nemukwano Gwange Olwa magezi onange kwekutokeno naye sisobola otali emunafu otali sisobola otali omwoyo tonta sisobola otali emunafu otali sisobola otali omwoyo tonta sisobola munange emunafu munange
nikawukamuka buli ayagala yakuba tutina mwachofena wido nikawuka nikawukamuka Chidemacho, Senika Ukaruka, tutandika tutya kiri kitya jukira bamekanga Yesu akuyimusiza bagamba bwoli siwe wali bamekanga bwoli siwe wali emikono nga giri mu bbanga kubira Yesu mu ngalo ng'omwebaza abagamba nali kawukabuuka Yesu n'anyamba yimusa emikono kubira Yesu mu ngalo bano nali mwavu buli ayagala yakuba ze nikawukabuuka Chukira we tuvote wana Chukira we wanyama sechisa Chukira we wanyama Jabiga basiu Bika Tota Tota Sisabala monange, sisabala
twatandika bantu olugendo lw'obulokozi luno abaana ba Mukama wali bujulizi bwennyini Mukama enjegere yali azikutudde twasanyukira wamu bayimbira wamu oluyimba lwa Mukama Katonda bwe yasuubiza okununula abantu yali akikoze naye mumama ebisomoza bingi batambula tebatuuka kyokka bali mudomu eddungo lyo tebamasi ebisomoza bingi bamaliriza bebukomera mwebaka awali amazi zenyamba nange Venga, nyamba, nsizenga Yesu, beneka, msituma tambule nawe tambule nawe nyamba kumulire mukwe Yesu, kumire kifo, umutima gwo nyamba Venga, nyamba, sinzenga Yesu beneka, mkifuba kyo tambule nawe kumulire mukwe Yesu twatandika abantu olugendo lw'obuweereza luno abaana ba Mukama bwali bujulizi bwennyini twasanyukira wamu twayimbira wamu oluyimba lwa Mukama Katonda bwe yasuubiza okununula abantu be naye ndo mama toweereza osemezebwe n'ebikemo bibiri noweereza Mukama nga tolina na bwami mazima noweereza Mukama ennyumba bakubanja bamaliriza bekombekombe namwe baba awa wigayo zinamaso tambule nawe wama tambulire mukwe Yesu tugire kifo kaka nakola nyimbire bano ali ku mikisa nyamba pulye bakapu bange kanyimbe n'abantu bange bano mpolampola owe nange sigala mupapadeyo mpolampola bameka olina essalo gamba Mukama tuyambe tumaleko naffe Mukama tuyambe tumaleko Mukama tuyambe tumaleko bangi gabawanika Mukama ffe otuwa amaanyi tumaleko otuwa amaanyi tumaleko nyamba nyimbenga nyamba nsinzenga Yesu mberenga mu kifuba kyo tambule nawe pomole andewa nyamba nyimbenga nyamba sinzenga Yesu mberenga mu kifuba kyo tambule nawe Yesu wamachirekera magamba nyamba
bakuvako beerabira batya omukono gwa Mukama abantu bewanunula abantu bewafiirira luli bakuvako beerabira batya omukono gwa Mukama amaniriza bekomekome namwe bava awali amazi zenyama imega asinze beerabira mu kifuba kyo tambule nawe tambule omulire mugwe yesu funire ekifo omutima gwo yesu tukwebaza hold on my brother webale yesu webale yesu mu mwaka gwa 2006 mu 98 nayingira Kampala nga ntoba nali nzize mu senior 1 obulamu ne bukaluma. Most of you know my testimony. Kati chusa program yo waliko aliyo na chusa program ya Feleni do as a spirit leads program ya mjifuko kati tena because ngeza ko kwa nonya sema na sema ni wachijita taita kati mukome chenyimba moto sasile amina muchena mugaga bango ba munyumba ngasina wako sura nalisema yiti gibera bino bango ba munyumba bali bansuza leninya tax. The only place I knew that I would run to was church. No wonder I am a pastor today, because church was a place of refuge for me at one point. When I had nowhere to run to, I ran to church. Era nsaba basumba bali wano temugalira abantu wabweru batumanya kyalifuuka ekyalo.